أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abaganda bange bibitibwa amatenda bajuga Allah subhanahu wa ta'ala tusabe byengera n'emirembe bidderi nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo nabbi wa Muhammad ekitonde kya Allah ekyasinze okubeera ekyekitiibwa awamu n'abantu b'enjuye ne basahaba be nabo bonna abagoberera obufu bwabwe okutuusa ku lunaku lw'enkomerero. Nga tukomyewo mwana wattu mu kitundu kyaffe ekyokutaano n'omulyango gwaffe ogugenda okubeera ogwokusatu mu kitabu kyaffe ekiyitibwa Al-Buruda ekya imaamu ayitibwa Al-Busiri. Nga ku mulundi gwaffe ogwasembayo mu kitundu kyaffe ekyokuna twalaba oba twamaliriza ekitundu kyaffe oba omulyango gwaffe ogwokubiri mu kitabu kyaffe ekya Buruda ya Imam Al-Busiri, era nga abagoberera mwenna twasuubiza nti mwana wattu twamaliriza imaamu kyeyakolanga kye tuyinza okuyita nti bara'atul istihlal, okukulagawa gy'alaga oba kiki ekigenda okubeera mu bigambo bye oba kiki kyagenda okutambulirako mu kitabo kye ekiyitibwa Al-Buruda. Wano nno nga njagala okutegeeza gwe muganda wange mpuliriza nti Buruda ya Imam Al-Busiri emiryango ebiri egyakulembera muyo gitwalibwa nga bara'atul istihlal, kukulaga wa imaamu gyakola ki, wa imaamu gyalaga oba kukulaga kigendererwa kye mu Buruda eno. Era nga twakimanya mu bitundu byaffe ebyakulembera nti imaamu kino kye yakola kwali kutambulira ku nkola oba ku nnono y'abatontomi abawarabu nga bo okuva edda nedda kye bajja bakola nti bwe bagenda okutandika okutontoma ku kintu kyonna bakulembeza ekiyitibwa bara'atul istihlali, okusooka okwogera ku bintu ebikulaga wajyakola ki, wajyalaga. Era nga ne mu ekyo mwabeerangamu oba abatontomi abo okuva edda nedda bakulembezanga ekiyitibwa attagazzuli oba attagazzulu, okusooka okwogera ku mukwano oba ku bintu by'okwagala nga sawaa ayogera alaga okwagala kweri ekintu ekimu oba ekirala. Asobola okubeera omuntu, asobola okubeera omukyala, esobola okubeera endogoyi ye ng'agyogerako ebirungi n'ebigikwatako. Abarabu bayagalanga nnyo endogoyi ezo. Asobola okwana ekiso, bayagalanga nnyo ebiso era babitumangamu n'amanya, n'atuma omwana Saifu naye nga eryo linnya mu mannya g'ebiso, mumpuliriza bulungi, n'ebiri mu kategori. Asobola okuwaana ekika kye neyenyumiriza mu kika kye, asobola okutontoma n'akulembeza nga awaana mukyala. Ebyo byonna byonna twabikola ki, twabiraba mu kitundu kyaffe oba mu bitundu byaffe ebibiri ebyakulembera. Ne kibeera nti kino Imam Al-Busiri kye yakola kyekyo kyennyini oba yesunna oba yenkola ey'abatontomi abawarabu. Oli ayinza okwebuuza ebitundu ebibiri ebyakulembedde tubifunamu ki, mugaso ki ogubirimu ku sayidi eyaki, ku sayidi eya sharia, ku sayidi ey'ebyeddiini tubifunamu ki? Kubanga tetulina kye tulabyemu okujjako kubeera nti abadde ayogera ku mukwano oba ku kwagala na butya omutima gwe bwe gutakola ki, bwe gutebuulirira. Wa ujiba ng'era ekyo tukiddamu nga tugamba nti newankubadde mu bitundu byaffe bibiri ebikulembedde oba betwamaliriza mwana wattu mulimu ebyokuyiga bingi ku sayidi eya sharia oba ku sayidi ey'eddiini, wabula ate era tusobola okugamba nti newekyalibadde nti temuli byakuyiga byonna ku sayidi eya sharia, ekyo imaamu kye yakola kyeyo kyennyini ekyali kitawakkalibwa oba ekyali kimusuubirwa okubeera nti akola. Lwaki? Olw'ensonga nti eyo enkola y'abatontomi nti bo akyasobolera ddala okubeera nga agenda kwogera ku kintu naye n'akulembeza bintu birala nnyo nga bwe twannyonnyola mu bitundu byaffe byakulembera.
kati mukubeera nti yakulembeza mukwano nakulembeza okwogera ku mutima n'obulwadde bwagwo na biki byonna oba omwoyo n'obulwadde n'endwadde z'omyoyo n'okukubulira butya bw'ozijjanjaba, ekyo kyekyali kisuubirwa ddala ku mutontomi omukugu ennyo mu bintu by'obutontomi kyalina okubeera nti akola. Era twalaba dda nti sahaba eyawana nabbi ayitibwa Zuhairi oba Kaabu bunu Zuhairi amanyikidde obulungi ennyo, butya bwe yakulembeza mu kitondomi kye kye yawana nabbi n'okubeera nti yakulembeza nakwogera ku mukwano ng'alina omuwala gwayagala yayitibwanga Suadu. Ebyo twakola ki? Twakiraba ne tukitegeera bulungi. Kati ne imaamu wano yakulembeza kwogera ku mukwano n'ebiri mu kategori kulaga wa gy'alaga nti agenda kwogera ku kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam, agenda kwogera ku kwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then ayogere n'ezimu ku mpisa ennungi omuntu zaasaanidde okubeera nti yeeyisaamu ng'azikoppa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobole okukola ki? Omutima gwe gusobole okubeera nga mulamu, guleme okubeera nti mulwadde oba gutambulire ku kkubo eggolokofu. Hadha huwa khulasatu al-faslain al-awwalain aw al-faslain al-awwalan. Obwe bufunze bw'emiryango ebiri imamu gye yakulembeza mu burudaye mu bufunze, bwe bufunze bwagyo nti gyalimu ekiyitibwa baraatul istihlal, kutulaga wa imamu gyakola ki? Gyalaga wano nno mu kitundu kyaffe ekyokusatu oba mu mulyango gwaffe ogwokusatu mu buruda eno, imamu mwatandikira ekyo ekigendererwa kye kye yasuubiza oba kyazaalaga mu bitundu byaffe ebibiri ebikulembedde. Era nga oluvannyuma lw'okubeera nti yamaliriza ekitundu kye oba omulyango gwe ogwokubiri n'okugamba nti wala tazawwadtu qabla al-mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi, nti mwana wattu sirina mirimu gya sunna egya nawaafiri egitali gya bwatteeka gye neekoleddewo ng'entanda nga sinaba kufa, walam usalli siwa fardin walam asumi, era n'akakasa nti talina swala yonna gy'asadde okuggyako ez'obwetteeka wadde okusiiba kwonna okuggyako okw'obwetteeka. Ekyo nno twakiraba nti yali akola ki? Yali akola ekiyitibwa al-wajal, yali alaga nti talina kyakozeewo naye ng'ate la shakka tekiri mu kubuzabusa nti yali alinawo kye yeekoleddewo mu ebyo, yaani yali akola emirimu egitali gya bwatteeka era ng'asaala eswala ezitali za bwatteeka era ng'asiba okusiiba okutali kwa tteeka, yaani okwakyetwala, okulaga kamalul imaani, okulaga obujjuvu bw'obukkiriza. Olw'ensonga n'ekintu ekibeera nga si kyatteeka ku ggwale wamadhalika n'okikola kiraga obukkirizo bwaki? Obukkirizo obwa waggulu oba okugonda okwa waggulu n'okubeera nti wategeera obukulu bw'ekintu ekyo. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti imaamu al-Busiri yamaliriza ekitundu kye ekyokubiri n'okubeera nti bwate bwe yagamba era nga yakola ekyo ekiyitibwa al-wajal, kyetwannyonnyola nti kwe kubeera nti omulongoofu yeeyogerako mu mbeera y'okwekkakkanya nti talina mulimu gwakozeewo naye ng'ate akoze eki, naye ng'ate alinawo okulaga nti ye aba talabyewo nti alina kyalinawo. Ekyo nno ekikulaga nti huwa alil himma, ayagala nnyo ebintu bya waggulu, abala ekisingawaawo, ayagala ekisingawaawo. Mumpuliriza bulungi, alabanga atannakolawo ayagala ekikola ki? Ekisingawaawo. Era ne tutegeera nti hadha huwa halu salihin, twakiraba nti eyo enkola y'abalongoofu. Alabira ddala nga ye mu mbeera yonna newankubadde atadde ebiragiro bya Allah mu nkola, newankubadde akoze emirimu egy'obwetteeka n'egitali gya bwatteeka, asigala yeraba nti talina kyakoze eki? Talina kyakozeewo. Kati imaamu oluvannyuma lw'okukulaga embeera eyo yatandika ekitundu kye ekyokusatu oba omulyango gwe ogwokusatu mu buruda ye ng'akugamba nti zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakat qadamahu durra min warami. Yatandika n'okumaliriza biri bye yayogeddeko emabega n'agamba nti byonna mbimaliriza nga ngamba mu bufunzefunze. Zalamtu sunnata man ahya zalama, mwana wattu ekigambo zalamtu kiri fi'lu wa fa'ilu, kikolwa n'omukozi.
omukozi yeyogerako ng'agamba zalamtu nkoze ekikolwa zalama ekikolwa wano ye zalama kwe kulyaza kyetuyinza okuyitanga okulyaza amanya azulmu ekitegeezwa mu zulmu oba mu lyaza amanya wadu shay'i fi ghairi mawdi'ihi okuteeka ekintu mu kifo ekitali kyakyo hadha huwa dhulm ekyo ekitegeezebwa mu kigambo dhulm kati agamba zalamtu ntadde ekintu mu kifo ekitali kyakyo amakulu nti ndyazaamaanyiza zalamtu maadha olyazaamaanyiza ki gwe imam sunnata man ahya adh-dhalam sunna z'oyo eyamalanga ebiro biramba ng'akoze eki nga mwana wattu abyakayakanyiza n'okusaala yani ng'ayimiridde ekigambo zalamtu sunnata man ahya kyategeeza mu ekyo nti ndyazaamaanyiza sunna oba emirimu egitali gya bwatteeka egya nnabbi gye yalalika gye yakolanga abasiraamu gye balina omugobereramu ngiryazaamaanyiza olw'ensonga nti yakugambye dda mu bitundu ebyakulembedde nti takoze eki nti tagikoze alama bayyannaahu okusinziira nga twakinyonnyodde butali tulina okukitegeeramu kati yakimaliriza oba yakifundikira mbufunzafunza agamba nti mu ekyo nfundikira nga ŋŋamba nti ndyazaamaanyiza sunna oba emirimu egitali gya bwatteeka egyo oyo eyayimiriranga ekiro kiramba eyayimiriranga ekiro ayogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam era tugenda kulaba lwaki yamutenda na bitendo ebyo lwaki teyayogera n'agamba nti zalamtu sunnata nabiyullahi muhammadi sallallahu lwaki teyagamba nti ndyazaamaanyiza sunna za nabbi muhammad lwaki teyatuukiriza linnya lye wabula n'aleeta bitendo bino ebibiri bino bye yaleeta wano nga bwe tugenda okubiraba lwaki yaleeta bitendo ebyo ate n'abireeta mubasharatan yabireeterawo nga yakamala okwogera ku kulyazaamanya sunna ze lwaki yaleeta bitendo bino tugenda kulaba ensonga lwaki wabula akugamba nti zalamtu ndyazaamaanyiza sunnata emirimu egitali gya bwatteekolere gye yagambyeko edda gy'ataakola nga nayo ze sunna gy'emirimu egya sunna man ahya zalama ila eza nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'abeera nga mutenda n'ebitendo bino teyamwatuukiriza nnyo wabula yayogera ebimu ku bitendo bitendo ki nti ahya zalama ekigambo ahya ategeezaamu anaara ai anaara yayakaayakanyanga azzalam yani ekizikizo oba ekiro n'akyakaayakanya okwayakanya okutegeezebwamu wano kwe kusaala yayimiriranga ekiro kiramba nga asaala era yabbara n'okwakaayakanya wano oba yakozesa ekigambo kwakaayakana wano olw'ensonga nti ibaada yonna gy'okoze tekoma kubeera nti eyakaayakanya gwe ng'omuntu agikoze wabula eyakaayakanya n'ekiseera mw'ogikoledde nakyo nekyakaayakana nekifuna nuuru nekifuna ekitangaala kati eswala webeera nga ereeta ekitangaala mu kyenyi ky'oyo agisadde nswala y'ekiro mwana wattu ateereta n'ekitangaala mu budde bw'ekiro ekyo nno kiri maanawi kitegeerebwa butegeerebwa mu bwongo tekiri mahsuusu oyinza obutakiraba kungulu oyinza obutalaba nti omuntu ali mu kusaalako ekiro kiri ekitangaala kyaka nedda wabula kiri makulu kitegeereka mu makulu era oyinza gwe obutakiraba naye mu makulu kibeera kiri thabiti ku mbeera eyo nekibeera nti imaamu okukozesa ekigambo nti yayakaayakanya ekiro yali ategeezaamu nti eyayimiriranga ekiro ng'asadde wabula yawasafu oba yatenda okuyimirira okwo nti kwekwayakanya alama bayyannaahu kwekyo kyetunnyonnyodde nti ibaada yonna gyokola mwana wattu tekoma kubeera nti eyakaayakanya gwe nannyiniyo newankubadde nti nawe ekwayakanya wabula eyakaayakanya n'ekifo mw'ogikoledde wamu n'ekiseera kati imaamu bwate bwe yatenda nabbi n'agamba nti ahya zalamu yayogera bitendo bye twagambye teyayogera mannya ge ti ahya zalam yayimiriranga ekiro ila okutuusa eyo ila lilghaya eraga enkomerero gye byakomera nti yayimiriranga ekiro paka anishtakat kadamahu ishtakat minashakwa fi'l wa fa'il kikolwa n'omukozi nti okutuusa kadamu ge magulu okutuusa oba ebigere okutuusa ebigere bye webyakola shakwa webyaloopa ashakwa kitegeeza okukola ki okuloopa
okutuuka ebigere bye byamulopera ad-durra min warami we byamulopera okubeera nti bikosebwa min warami obompuliriza bulungi ila an kitakat qadamahu durra min warami olw'okubeera nti byali bizimbagatanye byatuuka ekiseera ne bizimba ne biwulira nga bikoze eki nga bikosebwa ebigere bye olw'okuyimirira nnyo ekiro. Imaamu lwaki yalondayo ekitendo kino ekyokubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga nnyo ekiro n'atuuka okuzimba ebigere bye ne bituuka n'okubeera nti byo byennyini bimukolako shakwa bimulopera nga owange otutta kisusse kendeezaako byo byennyini ebigere bye. Lwaki kyatuuka ku level? Lwaki imaamu kyekitendo kyaleese nti oluvannyuma lw'okugamba nti dhalamtu sunnata man ahya dhalamu, oluvannyuma lw'okugamba nti ali azaamanyiza sunna ze, n'oluvannyuma lw'okugamba mu kitundu kyaffe kyetwasembyeyo okulaba, oluvannyuma lw'okukakasa nti sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyaziteeka mu nkola nga bwe twakirabye nga bwe twakinnyonnyodde, ni talina mulimo gwe yakola okujjako ogw'obwetteeka, yaani ejja sunna egitali gya bwateeka teyagikolanga. Oluvannyuma lw'okugamba ekyo akuleetera ebitendo bya Nabbi ebimu ku bitende ebinene ate nga si byatteeka Nabbi ye bye yakolanga, olyoke weebuuze gwe muganda nga mpuliriza nti bwe kiba nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam waate bwe yakolanga emirimu egitalinga gya bwatteeka n'atuuka okuzimba ebigere bye, wa huwa man huwa, ate nga kyonna kyali ffenna tukimanyi bulungi, ne waate alikoze emirimu egyo yali badde wawaggulu nnyo, yalisigadde ng'era sitiimu talina kyakendezebwako mu birungi bye, naye bwe kiba nti bwate bwe yakola fama baaluka, ate gwe kijja kityo kubeera nti tofuddeeyo kukola mirimu egyo egitali gya bwateeka egya sunna. Yensonga lwaki imaamu yaleeta kino ekitendo kino nti yakiriraanyisa oba yakigobereza okubeera nti amaze kulaga nti ye talinawo mirimu gya sunna gyakoze. Gwawuliriza weeteeke mu kifo kye ogambe nti mbutuufu nyimiridde ntya ne sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam, nga ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam huwa man huwa, n'ekyo ekitumanyi kyalina eddaala eryaliko. Bw'abanga ye bw'ati bwe yakolanga emirimu egya sunna egitali gya bwatteeka, gw'oyimiridde otya ku mirimu egitali gya bwatteeka egya sunna za Nabbi? Ensonga lwaki ye imaamu yasalawo n'agamba nti dhalamtuha, mwana wattu nziryazaamaanyizza alama bayyanahu, nga bwe twannyonnyodde kyategeeza mu ekyo nti huwa alwajal, okulaga nti talina kyakozewo naye nga la shaka tekimukwasa bula nti yalinga abikola, nga bwe twannyonnyodde nti eyo embeera y'abalongoofu bonna. Wano nno njagala twogere ku ekyo imaamu kyeyayogerako ekiyitibwa okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Ti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga ekiro n'atuuka n'okubeera nti ebigere bye bizimba. Ekyo nno kiri thabiti fi sunna, kinywevu ku ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti mwana wattu yakolanga ki? Yayimiriranga ekiro n'atuuka n'okubeera nti ebigere bye bizimba. Ekyo kiri thabiti. Era hadith ya sahaba yitibwa al-Mughira ibn Shu'ba, mwana wattu yabeeranga akola ki? Yabeeranga atuleetera hadith eyo n'atulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakolanga ki? Yayimirirako hatta tawarramat qadamahu, okutuusa ebigere bye byakola ki? Bwe byazimba, byafunamu embeera ya waramu. Ekigambo al-waramu kwe kuzimba oba tukiyita okutana, byatuuka ne bizimba. Ompuliriza bulungi olw'ensonga nti yabiyimirirako nnyo. Oli wano ayinza okwebuuza nti bagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalanga eraaka 11 teyazisukkanga mu kiro, kijja kityo okubeera nti ebigere bye byazimba ebitukuvu just kulaaka 11. Ompuliriza bulungi. Ansa eri nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanvuyanga nnyo mu kusoma, eraaka gwe iyo gy'osala si eraaka ya Nabbi, yawanvuyanga nnyo mu raaka emu. Yensonga lwaki nti zaabanga raaka ntini naye ng'ate zituusa n'omuzimba ebigere. Lwaki? Olw'ensonga nti yawanvuyanga nnyo eraaka. Wa hadha aidan thabit, era nga n'ekyo kyennyini kinywevu fi sunna, kinywevu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawanvuyanga nnyo eraaka. Nga mu hadithi ya Ibn Mas'ud gyatunyumiza abamu nti ate nga Ibn Mas'ud yali baswaba banene,
ne basaba balala bangi nga sahaba ayitibwani mbasira bide Muadh ibn Jabal Muadh oba ani ya rabbi Muadh mbasira bide basahaba aba abali abanene abali abamanyi nga basajja ngwanguli ba Ibn Mas'ud bali tebayina we bakwata bali tebayina tebasobola kubeera nti bayimirira nabbi mu swala ekiro asalenga nabo bali tebakisobola olw'ensonga nti ye awanvuyanga nnyo tebakisobolanga era Ibn Mas'ud yennyini atunyumiza mu hadithi entuufu nti olunaku lumu yasanga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akola ki ng'ali mu kusaala ekiro najja n'amusimbako emabega we babiri nga basala bonna salati layiri nga omanyi abasahaba ba nabbi bayagalanga nnyo okubeera nti bakola ki bagoberera nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam buli wamulabanga alina kyakola kati sahaba yitibwa Ibn Mas'ud ajja yegatta ku nabbi ekiro mu salati layiri abeere nga asala naye Ibn Mas'ud atunyumiza nti faftataha al-Baqara nabbi n'aggulawo surati al-Baqara n'agitandika Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Ibn Mas'ud agamba nti faqultu muline ngamba nti yaruka'u indal mi'a agenda kusomako aya 10 avunname tagenda kusukkawo wanonno singa ali omu muffe yaligambye nti nabbi agenda kuvunnamirawo ku aya ya 5 ya 6 wa ya 7 olw'ensonga nti kati faawo obusobozi bwaffe buli olwaliro ku mulembe gwaffe naye Ibn Mas'ud okugamba nti ekirowoozo ekyamugira nti nabbi agenda kusomako aya 10 avunname hadha yadullu ala uluwi himmati sahaba ekiraga nti basahaba balina gaasi mungi ku nsonga za ibadati alowooleza mu aya 10 wanyi aya 10 gwe ku surati al-Baqara olwaliro mumufe wadde mabega wa imamu nagulawo surati al-Baqara ebirowoozo bimugira nti imamu agenda kusomako aya 2-3 akkirire olw'ensonga nti ekisooka aya zaayo mpanvu kyakubiri nti sura yennyini mpanvu oli alowooza munaga aguddewo surati al-Baqara gyagenda okusoma alabika agenda kusomako kati ninyo tagenda kuwanvuya naye Ibn Mas'ud okulaga nti basahaba bo balina gaasi mungi ku nsonga ya ibada bali basinza nnyo Allah era bawange swala obudde okubeera nti yayogera aya 10 n'atagamba oba 5 n'atagamba oba 2 kikulaga nti naye yali mwetefutefu okugumikiriza ekyo 10 naye okumanya ate ye nabbi ali mu ddaali waggulu nnyo era yasukka Ibn Mas'ud agamba nti faqara'aha faqultu yarka'u biha tinabbi yasoma surati al-Baqara aya 10 Ibn Mas'ud ze yasubidde nabbi naziyitako Ibn Mas'ud n'agamba alabika agenda kugimala kalyoka akoleki avunname agende ku mavivi naye Ibn Mas'ud ekyasinga omujja enviiri ku mutwe atugamba nti faqara'aha wa madha nti yagisoma n'agimalako n'asigala ng'akyagenda mu maaso n'atavunnama sallallahu alaihi wasallam oyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abompuliriza bulungi fe olwaleero okuyimirirako ekiro kitukaluubiriza naye obanga ogenda kusomeramu qul a'udhu birabbi nnas qul a'udhu birabbil falaq qul huwallahu ahad surati an-nasr idha jaa nasrullahi wal fath naye obanga ogenda kusomeramu ezo sura entini kitukaluubiriza fa aina nahnu min haula bompuliriza tuli luddawo eri abo tuli luddawo eri abo abaatukulembera abalongoofu tuli luddawo ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yensonga lwaki nti Imam al-Busiri wano yagamba nti zalamtu ye yalabanga mwekyo abaaziyaza manyiza sunna za nabbi ne wabanga yali azikola olwokuba nti etuuka ddala lya nabbi olwokuba nti yawaayo ennyo budde kuzo ng'era embeera yaffe ffenna nti olwaleero naddala ku mulembe guno oli wawulira nti ekikolwa kiri sunna mwanda watu yesuulirayo bwenna agamba ku kyo so nga ate abaatukulembera banoonyerezanga ekikolwa nga baagala banoonyerezanga ekikolwa nti kiri sunna oba nedda just bakiteeke mu nkola olw'ensonga nti kiri sunna naye ate ffe ku mulembe gwaffe guno tunoonyereza nti kiri sunna oba tekiri sunna tuleke tukireke wekitaba sunna tukireke oba tukikozesa akajanja nga yetwagala kukikolamu otakyagala n'otakikola mbeera yakyetwala so nga abaatukulembera banoonyerezanga nti kino kiri sunna nabbi yakikolako batere bakikole ekyo no kiraga fadlu salafi anil khalafi kiraga okusukkuluma kw'abaatukulembera kuba kufa abaddirira oluvannyuma lwabwe
naye nga tugambye nti Ibn Mas'ud tubadde tukyali ku Ibn Mas'ud nga tunyumiza tugamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasoma surati al-Baqara n'agimalako still n'asigala ng'agenda mu maaso waftataha an-Nisa n'aggulawo surati an-Nisa teyazzaako Ali Imran newankubadde yeddakawo mu tartibu mu arrangement ya Quran. Ali Imran yakola ki yeddawo, naye Ibn Mas'ud yatunyumiza natugamba nti Nabbi yazzaako surati an-Nisa faqara'aha wa mada faqara'aha faqultu yarka 'inda al-mi'a ndi era bayajugula nendoza ndagenda kusomako 10 era still akole kya vunnami atugamba nti faqara'aha wa mada nagisoma still nayo nagimalako faqultu yarka biha ngamanya agenda naita aya 10 nazimalako faqultu yarka biha nendoza nti agenda kugisoma agimaleko agende ku ruku ku mavivi faqara'aha wa mada still nayo nagisoma nagigattako nakola ki naitawo buyisi faftata ala Imran nagulawo Ali Imran nadde magana na Ali Imran je yabuse oye Nabi sallallahu alaihi wasallam aya mikaze yasoma awo aya za surati al-Baqara aya za surati an-Nisa aya za surati Ali Imran atenga bagenda kusuju kurukuu bagenda kurukuu kuvuna subhana rabbiyal azim wa bihamdi alwao yutiru bwavayo na emirira sami Allahu liman hamida alwao wakira kusujudi alwao yo yalinge swala ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yekiro bomuliza bulungi. Ibn Mas'ud yatugamba nti natuka ekiseera nenfunamu ekirowoozo ekikyamu ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natuka ekiseera nenfunamu ekirowoozo ekikyamu basaba bambuuza kirowoozo ki kyewafuna byali anyumiza bamubuuza kirowoozo ki kyewafuna ng'oli mu swala ya Nabbi n'agamba nti an'ada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli nafuna ekirowoozo nti kenve mu swala ye ntambule ngende kubanga nze binnemye kumpuliza bulungi eyo yalinga swala ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam eya sunna etali yatteeka kumpuliza bulungi. Ate era wano still olite yesembesanga hadith ezifaanagana nabo bwe zityo, yani okuwanvuya kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu swala ez'ekiro oba ezizaliza bwateeka ala an yutira fi salati al-jama'iyya okubeera nti yesembesa hadith ezo okuwanvuya kwa Nabbi okwo n'abeera nga awanvuya abantu mu swala zino eza jamaa eswala zaffe ettaano ez'olunaku n'owanvuya abantu abali mabega mu jamaa hadha maslakun ghairu sahih nesembesa buzuli zite bantuufu olw'ensonga nti kiri Nabbi yakikola mu swala ey'ekiro ate etali abantu bangi etali abantu nti bajja kujjamu okubeera nti bakola ki bamwegattako yakikolanga ye era naye oba oyagala okuwanvuya okusoma dda wali mu kasonda soma omuswafu gwonna ogumaleko tewali akulinako buzibu mulakeemu tewali akulinako buzibu. Amma okudda mu swala ya jamaa ey'abasiraamu gwe n'oba wanvuya ekyo tekikkirizibwa. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanenyaako sahaba omu embasi erabidde yali Muadh yasaza abasiraamu n'abawanvuya abasahaba abamu ne bakola shakawa ne bagenda Nabbi ne bamukola ki ne bakola shakawa. Nabbi n'amugamba ya Muadh wange gwe Muadh lwaki tubasazizza essula zino entini qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq lwaki tubasazizza ezo. Eyo no yehadi Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo okwekulungamya kwa Nabbi ku nsonga eyo nti obanga osaaza abantu swala za jama zino salati subuhi dhuhuri asri maghribi isha abantu basaaze essula enyimpimpi basaaze essula enyimpimpi olw'ensonga nti fihi mudda'ifa was-saqima wa dhal haja olw'ensonga nti bantu abo bosaaza mulimu omugonvu mulimu omulwadde mulimu dhal haja ayina ekyetaago muntu ayinza okubeera mu swala ekyetaago ky'emmanju ne kimuyita ng'olina okusambya akatera akole ki ave mu swala agende amalirize ekyetaago kye. Asobola okuba nga abadde ku budde emmotoka emuleka, asobola okuba nga mukozi mukama we amwetaaga ku mulimo wahakadha n'ebiri mu kategori eyo. Ekibeera nti esswala ezo ezajjamu ez'emisana tusaanye okubeera twanguyiriza abantu ne tutabalwisa. Era oli waatesembeza hadithi zino zendeese oba zensomye wano nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga nnyo ekiro fa atwala n'awanvuya nnyo nedda
kyokubera nti nabbi yawanvu yanga already Allah yamugamba nti qumil layla illa qalila, yimirira ekiro kirambo okujjako katini nnyo mukyo. Okitegeera era nga ekyo nabbi yakikolanga. Qumil layla illa qalila, Allah yamulagira yimiriranga ekiro illa qalila okujjako katini nnyo. Bompuliriza bulungi. Era mimma jaa amwe byajja okulaga nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali muzibu nnyo mu nsonga z'okuyimirira ekiro. Hadithi ezajjanga zijjira ku mama waffe Aisha radhiyallahu anhu nga atunyumiza. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayimiriranga ekiro hatta tawarramat qadamahu, okutuusa ebigere bye byakola kye byazimbanga. Mukyala Aisha n'amubuuza wa anta ya Rasulallah, naawe gwe kennyini omubaka wa Allah tafalu hadha, okola ekyo waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ate nga Allah yakusonyiwa dda amazabi agakulepera ne gw'olikola. Nabbi n'amugamba afala akunu abdan shakura, sisobola kubeera muddo yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, sisobola kubeera muddo yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Weetegereze just kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ye watu nabbi bwakoze fama baluna ffe twebaziza tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah atuteeke embaddu be abamwebaza. Ensonga y'okuyimirira kwa nabbi sallallahu alayhi wasallam ekiro nsonga eri thabitu nnyo fi sunna, nyevu nnyo mu sunna ze, era emanyikiddwa nnyo, era ekola ki? Emanyikiddwa nnyo. Era nga wano tugenda kuba nga tukola ki? Tugenda kuba nga tutambula tugenda ku baiti yaffe eddako mu maaso, era nga twalabye edda lwaki Imam al-Busiri yalondayo ebyo ebitendo ebikakali kulaga nti sunna za nabbi sallallahu alayhi wasallam tetulina ziyisa mu maaso. Ekiba nti ye nabbi sallallahu alayhi wasallam wa huwa man huwa, fenna nga tumumanyi ne bw'atalikoze ebyo alibadde mu mbeera ki, ekiba nti ye yakolanga bw'ati ate ffe ekibeera nti tugwanidde okubeera tukola ki? Twekwata ku sunna ze. Wa fi hadha, era mu baiti eyo gye tulabye ekulembedde mulimu okutulaga nti Imam al-Busiri yali ayingidde mu kutandika okutenda nabbi, okumusuuta, okumuwaana, olw'ensonga nti okwogera ku bitende by'engeri ebya waggulu ebityo kye bayita okusuuta nabbi. Era ekyo ekitutegeeza nabbi yali biki? Bwekitegeera ffe abatamutegeera, bw'abadde tomumanyi beera nga omutegeera, ekyo kye yali fil ibada, mu nsonga z'okusinza. Era ensonga lwaki nti yujizamu kiriko kalumanywe, tekiriiko kubuusabuusa oba tukyogera nga tetukiddamu nti tewali muntu n'omu eyali atondebwa nga yenkana nabbi fil ubudiyya, mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala mu surati al-Isra yali agigulawo ng'ayogera ku kubeera nti yatwala nabbi sallallahu alayhi wasallam mu ggulu, teyayogera linnya lya wala, yagamba abdihi, subhana alladhi asra bi abdihi. Teyayawukana oyo eyatambuza bi abdihi layla, eyatambuza omuddu we ekiro yamuyita muddu we. Wal ubudiyya, nga n'obuddu wano butegeezebwamu madhun, mwana ate ekitendo kirungi kya kitendo kya kutenda na kuwaana na kusuuta. Tolowooza nti kyakuvuma nga ffe naye tumanyi nti al-ubudiyya muddu nedda. Omuntu okubeera obwezi nti abdan lillah oba abdul lillah, nti muddu wa Allah, bimaana al-ubudiyya ku makulu g'obuddu gennyini amatuufu. Ekyo nno mwana wattu kitendo kyakuwaana era kiri waggulu nnyo, kiraga omuntu okubeera nti yakola ki? Mwana wattu yasinza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumusinza. Awo nno ketuveewo, agamba mu baiti yaffe eddako mu maaso eyasatu mu emu nti washadda min shagabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutrafa al-adami. Yagenda mu maaso n'asuuta nabbi, kubanga twagambye nti olwo nno akoze eki? Ayingidde mu kusuuta nabbi sallallahu alayhi wasallam. Yagenda mu maaso n'okumusuuta n'agamba nti ne mu bitende bye ebirala oyo nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe twogerako, era gwe tugamba nti sunna ze mwana tuteekeddwa okubeera nti tuzeekwatako, ne tutazikola ki? Ne tutazisuulirira. Oyo washadda min shagabin ahsha'ahu wa tawa, mwana wattu shadda
ashaddu wana kitegeezebwa mu kigambo shadda yani aswaba yabeera nga asiba anyweza min sagabin eyo min sababiya ay bisabab min yansonga eraga eki ebekutegeeza nti olw'ensonga eno nti yasiba olw'ensonga sagabi kitegeeza aljui ay washadda yabeera nga asiba n'anyweza bisababi olw'ensonga aljui olw'enjala jui kitegeeza enjala sagabi kitegeeza jui kitegeeza enjala nti washadda min sagabin ahshaa nti yasiba olw'enjala ahshaahu al ahsha jamu hasha ekigambo ahsha eyo plural y'ekigambo hasha yani hasha yesinjula hasha kitegeeza ki kitegeeza ebyenda tinabi sallama yatuukako akaseera olw'enjala eyamuluma n'abeera nga akola ki yashuddu ahshaahu asiba ekintu kyonna tukiyita ekigoye oba ekisipi mu byenda bye ku byenda bye ku lubuto lwe n'alusiba ekigoye olw'enjala empitirivu abampuliriza bulungi yushiiru akulaga nti nabbi yasiibanga nnyo era basahaba batuwasafiira okusiba kwa nabbi nti nabbi yasiibangako ennaku 3 nga talidde n'amala ennaku 3 nga talidde ekiyitibwa alwisaalu okusiiba nga tosiibulukuka okumala ennaku 3 basahaba abamu bagezaako mweripako ku ekyo bagala omugobereramu ekyo olw'ensonga nti bayagalanga nnyo mugobereramu ebyo byakolanga n'abagamba la temukikola temujja kukisobola nze gwe mwerijjako abiitu inda rabbi fayut'imuni nesubireyo mukama wange nga ndiisa bumpulira bulungi era tugenda kulaba kuliisa kyoko nabbi kwe yali ayogerako mu hadithi eyo naye nga kyenjagala wano nti nabbi sallama yasiibanga n'atuuka olw'enjala empitirivu n'akwata ekigoye oba ekintu kyonna ekisiba n'akisiba ku lubuto lwe alunyweze lubeere nga lwekwata ompuliriza bulungi nga ne faida oba omugaso oguli mu kusiba olubuto ng'enjala ekuluma nnyo kulwongera ku maanyi kukwatirira kuluwanirira kubeera nti lukwatirira lwongera lukwatirire kati imaamu atugamba nti mu sifaati ze mu bitendo bya nabbi oyo gwe twogerako nabbi waffe kwe kubeera nti yatuukangako n'ekiseera n'asiba olubuto lwe olw'enjala empitirivu bompuliriza bulungi era nga ekyo kyajja ku hadithi entuufu ekyokubeera nabbi sallallahu yakolanga ki yasibanga ekigoye ku lubuto lwe olw'enjala empitirivu wahuwa ma yarwihi lana al-imam muslimu ana Anas ibn Malik radiyallahu anhu era nga hadithi imam muslimu yabeera nga ajiteeta mu kitabo kye nga ajijja ku sahabiyul jalil ayitibwa Anas ibn Malik sahaba oyo twamwogerako mu kitundu kyaffe ekikulembedde yani twamwogerako mu bitundu byaffe ebyenjawulo sahaba ayitibwa Anas ibn Malik tuzze tumwogerako mu misomo gyaffe egyenjawulo sijjukira twamwogerako mu kitundu kyaffe ekikoze ekiyise wabula mu misomo gyaffe egyenjawulo tuzze tumwogerako wabula okuddamu okumwogerako nti sahaba oyo yali khadimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukozi eyawangalinanga mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti huwa turubbiya fi baiti nubuwa yalerebwa mu maka ga bwannabbi kubanga okufuna chance okubeera obwezi nti wali muddu ng'owangala awaka ne nabbi kitegeeza nti wafuna ebirungi bingi abalala bye bataafuna olw'ensonga nti gwe wawangalanga ne nabbi wamulabanga bye yakolanga mu mirimu emirungi wamujjangako amagezi wamujjangako hikima wamujjangako ne baraka emikisa ekyo nno kikulu nnyo wamujjangako ne baraka kubeera nti wambeeranga kumpi ekyo kyokka kikumala okubeera nti wamujjangako emikisa nekibeera nti sahaba yatibwa Anas ibn Malik yali mukozi waka wa nabbi era y'omu ku basahaba abaasiramuka nga bato siramu babuyingira bato era yafuna ku chance nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amusabira Allah abeerenga amugaggawaza era abeerenga ayinjiwaza mu baana be n'agaggawala nnyo era Allah n'amuwa obuwangaazi ate n'amuwa abaana nga bangi hatta okutuuka ku ddala nti y'omu ku basahaba
mwana watu abasembayo okufa baswahaba ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ate nga bali bagagga Anas ibn Malik era sahaba yembimanyikiddwako nti annahu minal mukthirina fi riwayati alhadith yomu ku basahaba ba Nabi abasinga okubeera nti baletanga nnyo hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi za Nabi yomu ku basahaba basinga okutuleetera hadithi za Nabi okuzimujjako lwensonga nti yawangalanga nnyo ne Nabi yawangalanga nnyo ne Nabi kitegeeza alina okubeera nga alimu abo basinga okuleeta hadithi okuva ku Nabi ompuliriza bulungi isahaba ayitibwa Anas ibn Malik atuleetera hadithi eyo ng'atugamba nti jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman tulunaku lumu najja eri Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu jalisan ma ashabihi yuhaddithuhum nemusanga ng'atuddeko ne basahaba be alimu okubeera nti abakola ki abanyumiza ababuulirira ku bintu ebimu oba ebirala ngendo mwetegereza wakati asaba batunahu bi'isabatin nga ine ekintu kyakoze eki kyasibye mu lubuto lunywezezza faqalu nembuuza lwaki Nabbi akoze ekyo basoba ne bagamba nti min al-ju' ekyo mwana wattu akikoze lwanjala akikoze lwaki akikoze lwanjala kitegeeza okusiba ekigoye ku lubuto kino olw'enjala basahaba eno yali sunna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam era kinywevu fi sunna kinywevu mu sunna ze sallallahu alaihi wasallam nti yakikola lwaki yakikola tugambye olw'enjala nti Nabi yasiibanga nnyo era nga kino kyekitulaga ekyo kyetwayogedde nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuukiriza obutuufu okubeera nti muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala mu buddu obutuufu huwa al-ubudiyya yeke nnyini alinga yeke nnyini bwe buddu nti yasinzanga nnyo Allah ku ddaala erya waggulu ennyo mu kwekkakkanya n'okwerumya ala annahu abdulillah olw'ensonga nti yali muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala newankubadde nti ffe tukimanyi ti Allah yali yamugonnomolako ebirungi bingi naye wamaadhalika ye yakugambanga afala akunu abdan shakura lwaki sibeera omuddu wa Allah yeebaza omuddu obompuliriza bulungi wafi hatha nonno mwekyo mulimu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo kati okubeera Nabi sifa eno Imam al-Busiri gye yaleeta ey'okusiba ekigoye mu lubuto olw'enjala sifa nywevu fi sunna ekyo nno kinywevu mu sunna za Nabbi era kino kitulaga nti Imam al-Busiri mwana atukana muttali'an ala sunna yali naye alina kyamanyi ku sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam bal kana aliman fihi yali mumanyi muzo yali azimanyi ngaye tugenda okulaba ebitendo byonna byayogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekikulaga nti yali ayogera ebintu ebituufu era nga wetwewunyiza abantu abamu bavayo ne bagamba nti Imam al-Busiri yali mumanyi yali tamanyi bikwatagana ku sharia kalla tilka idhan qismatun liza mana ekyo kyamu era kulamula si kwa bwenkanya omusajja byonna byayogera wano biriko adilla biriko obujulizi okuva mu sunna ekikulaga nti yali amanyi sunna ezo yali hadithi ezo azimanyi binywevu fi sunna atagenda maaso n'agamba nti watawa tahta alhijarati kashha mutrafa aladami ompuliriza bulungi nti watawa era stiru Nabi sallallahu alaihi wasallam mu bimanyikiddwa ku ye nga tuvudde ku kyokubeera nti yasibanga ekigoye yasibanga ekigoye mu gundi yasibanga ekigoye mu lubuto lwe olw'enjala ennyingi wabula tawa tahta alhijarati kashha mutrafa aladami ekigambo tawa kitegeeza at-tayyu era nga nakyo kiyitibwa allafu okwetolooza allafu oba kye tuyinza okuyitanga okusiba era stiru naye nga okusiba okwetolooza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam era yeetoloozanga tahta alhijara yakwatanga ejjinja n'alyetolooza nga wansi waali ejjinja eryo kashha mutrafa al-adami mwana wattu waliwo ekiwato kye mutraf mwana wattu ekigonvu al-adami ekigonvu olususu lwakyo ompuliriza bulungi yakwatanga mu kiwato kye muno n'asibiramu ejjinja nga ekigendererwamu ekyo nti ejjinja lino libeera n'obunnyogovu obw'enjawulo ejjinja ffenna tulimanyi libeera n'obunnyogovu obw'enjawulo kati yalisibanga mu kiwato kye muno bw'ati
atera afune obunnyogovu obwo olwaki olw'ebbugumu eringi lyeyafunanga olw'enjala ennyingi. Ompuliriza bulungi, yayagalanga afune ku lunnyogogo olwo oba ku ngeri y'obunnyogovu obwo olwa haraara, olw'ebbugumu eringi oba olw'okwokyebwa okungi kwe yafuna, olw'ennyonta ennyingi oba olw'enjala ennyingi, ng'ayagala afune ku lunnyogovu olwo. Yatuuka ne ku ddaala eryo ery'okukola ki, ery'okwetoolooza ekiwato kye ejjinja abeere ng'alisiba mu kiwato kye ati afune ku lunnyogerevu lwayo olwo. Yushiru, imaamu akulaga nti yateekamu shidda, yateekamu okunyigiriza kw'amaanyi ku sayidi eyaki, ku sayidi ey'okwerumya mu mbeera eyaki, mu mbeera ey'okusiiba. Ekyo nno kituzzaayo kubeera nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yatuukiriza obuddu oba kye tuyita al-ubudiyya lillah, obuddu oba obw'okubeera nti yali muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu kubeera nti yeerumyanga olw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, yeerumyanga olw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ompuliriza bulungi, nekibeera nti oyo ye Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe twogerako, yoyo gwe tugayalirira sunna ze. Ompuliriza bulungi, era nga n'ekitendo kino ekyokusiba ejjinja mu kiwato nakyo manatu thabitun fi sunna, kinywevu mu sunna za Nabbi, oba kimanyikiddwa ku ye fil ahadithi as-sihah, mu hadithi entuufu, kinywevu ku ye. Era nga Imam al-Bukhari manatu yatuleetera hadithi ezimu ku ezo nga zijja mu hadithi za sahaba ayitibwa Jabir ibn Abdillah, era nga naye sahaba munene, sahabiyun jalil, yumu ku basahaba ba Nabbi abanene, wa huwa aidan ahadul mukthirina fi riwaya, yumu ku basahaba abasinga kubeera nti baleeta hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bazituleetera, yumu ku basahaba abasinga okubeera nti baleeta hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba yayitibwa Jabir ibn Abdillah. Ati Imam al-Bukhari atuleetera hadithi ye nga atunyumiza, atugamba nti makatha sallallahu alayhi wa sallama lam yadhuqi at-ta'ama thalathan, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamala ennaku 3 nga takombye ku mmere, talidde. Wa hum yahfiruna al-khandaqa, ekyo nno kyaliwo mu kaseera bwe baali basimira ekinnyo okwetolooza Madiina nga bagenda mu gaziwat Khandaq, mu lutalo olumanyikiddwa ng'olutalo olwa Khandaq. Khandaqa kitegeeza ekyo ekinnya, kati loba nti basima ekinnya ekyo nga bateekera olutalo, kigenda bateerawo okwawula wakati w'abalabe n'okuyingira Madiina, olutalo balutuuma ekinnya ekyo. Wa hadha min tasmiyati al-ba'd lil-kulli, ekyo nno nga kigwa mu mulyango gw'okutuuma ekitundu ku kintu n'ekituuma ekintu kyonna, ala ma bayyannaahu muqaddaman, nga bwe twabinnyonnyola mu bitundu byaffe ebyakulembera, bwe twali tunnyonnyola akakwata akali wakati wa buruda ng'ekitabo ne buruda ng'emikolo egikolebwa buli lwakuna mu nsi ez'enjawulo nga Uganda, ze twayita al-dhikru al-jimaa, kujjukira Allah okwawamu. Kati olutalo olwo balutuma Khandaka olw'ensonga nti mu lutalo olwo mwalimu okusima ekyo ekinnya ekiyitibwa al-Khandaq, kye beetoolooza Madiina nga bagenda okulwana olutalo olwo olwali wakati w'Abasiraamu ne abasajja abo be baali bagenda okuwaajaha oba be baali bagenda okufeesinga. Kati sahaba ono atunyumiza n'okugamba nti bwe baali basima ekinnya ekyo nga bagenda okuyingira mu lutalo olwo oba nga beetegekera olutalo olwo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamala ennaku 3 nga talya. Faqaalu, yabeera nga bamugamba ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, innaha huna qudiyatan min al-jabali, ti wano waliwo engeri y'ekisozisozi, waliwo engeri y'ekiyinja ekigulumbidde ekiganya okuvaawo nga bali mu kusima kinnya, waliwo ekiyinja ekikoze ekitulemeddewo ate nga twetaaga kiveewo tugende maaso n'okusima ekinnya. Bamugamba nti qad ajizati muawiruna anha, enkumbi zaffe ziganya okukola ki, ziganya okukisimayo, ziremeddwa, embazzi n'enkumbi ziremeddwa, tugezezzaako zikoze eki, ziremeddwa. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nabbi nabeera nga abagamba rushuha bilma'i, mukiweeka amazzi, farashuha bihi, ne bakiwako amazzi. Thumma jaa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa akhadha al-mi'wara, nabbi nabeera nga akola ki, nabeera nga ajja n'akwata embazzi oba enkumbi gye baali basimisa, oba giyite
engeri y'ennyondo be engeri y'ensululu. Thumma qala naberanga gamba ti bismillah nasoma bismillah fadaraba thalatha nakikubamu enkuba 3 fasarat kathiba kyonna kyonna nekikola ki nekibetenteka. Amaze ennaku mmeka? Amaze ennaku 3 nga talya. Basahaba bakirimaanyi balemeddwa okubeera nti bakola ki? Bakuba ekiyinja okukijjayo. Ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja amaze ennaku 3 nga talya nakikubamu enkuba 3 kyonna nekibetenteka nekikola ki? Nekivaayo. Qala Jabir sahaba ono atunyumiza n'atugamba nti fahanat minni iltifatatun nenewunya nnyo nempaguka nti mutunulire Nabbi sallallahu alaihi wasallam fa idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shadda ala batnihi hajara. Ngenda okumwetegereza ng'asibye ku lubuto lwe alhajar, asibyeko ejjinja. Kiri kye twogeddeko waggulu mu sifaati mbitendo Imam Busiri byaleese wano. Sahaba ayitibwa Jabir ibn Abdillah tugamba ngenda okumwetegereza nti Nabbi ng'akoze eki? Ng'asibye ekiyinja ku lubuto lwe afuneefuneewo ku ki? Ku lunnyogovu minal harara olw'ebbugumu eringi n'okwokyebwa okungi okwaki? Olw'okusiiba ennaku 3 nga talya tanywa. Oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gutukola ki? Gutwogerako. Nekitegeeza nti nekino ekitendo Imam al-Busiri kye yaleeta mu kitontome kye mwana tunakyo kikola ki? Nayo kirina obujulizi fi sunna, kirina obujulizi mu hadithi za Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era ekyo kyongera tukakasa nti Imam al-Busiri yali musajja nga muttali'un ala sunna, yali amanyi ekigenda maaso mu kisaawe kya irimu ku saidi eyaki? Ku saidi ey'ebitendo bya Nabbi ne sunna ze. Raddan ala man yaquluna annahu kana jahilan bisunna, okuzzaayo ekigambo ky'abagamba nti Imam al-Busiri yali talina kyamanyi mu erimu ya sharia nga sunna za Nabbi nebiri mu kategori eyo. Era nga tukyagenda mu maaso n'okuzzaayo ekigambo kyabo buli wetunaalaba ebyo Imam al-Busiri bye yamanyi erimu ze yayogerako wano ekikulaga nti yali muttali'a, yali abikola ki? Yali abiinako okumanya. Nga tugambye nti ekigambo kyagambye nti watawa yani laffa yetolooza tahta al-hijara ekiyinja kashha mutrafa al-adami. Kashhu kitegeeza ki? Kashha kitegeeza embiri ekiwato. Mutraf yani nga kirina aim kigondeerevu al-adami eddiba lyakyo yani gondeerevu oba ligonvu. Ekyo na Imam al-Busiri yali agezaako kuwasafa oba kutenda lususu lwa Nabbi oba eddiba lye n'ekiwato kye kyali kigonvu nnyo. Wamanadhalika mbugonvu bwakyo teyatya kukisibako ki? Teyatya kukisibako jjinja eryo olw'enjala eyali ekola ki? Olw'enjala eyali emuliko olw'okusiiba ennyo tabaani, olw'okusiiba ennyo tabaani. Ompuliriza bulungi. Wano nno Imam al-Busiri yagenda mu maaso n'ebbaiti ye eya 22 n'agamba atya? N'agamba nti warawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamam. Warawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamam. Inti era mbitendo bya Nabbi gotwogerako Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam twakala ebitendo bya kati bya minuli emeka? Eminuli 3 byonna bitendo bya waggulu nnyo. Ompuliriza bulungi. Kubeera nti yayimiriranga ekiro okuyimirira okufena kwe tutegedde, okubeera nti yasiibanga okusiiba fena kwe tutegedde, okutaalinga kwa tteeka oba okutali kwa tteeka eriffe naye nga ye kwasiiba. Omwadhalika nga ababutakola egyo mirimu yalisigadde nga bwali nga fenna tukimanyi bulungi, olw'ensonga nti basahaba batukana okumugamba nti gwe Allah yakusonyiwadde ebyakulembera n'ebyasembayo naye omwadhalika okola ebyo. Bwekiba nti bwekito bwe kiri, oyo nno abeera muntu wa waggulu nnyo. Ngera bwe twakikarrale obanga twakiraze dda nti tewali yamusinga kubeera abdallillah, muddu wa Allah, bakutuukiriza ekitibwa al-ubudiyya, obwobuddu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki Allah yamuwasafa n'ekitendo eky'obuddu?
yamuwasifa n'ekitendo ky'obuddu era ekikulaga nti ekitendo ky'obuddu kya waggulu nnyo Allah buli yayogeranga ku baddu be bayagala yakozesanga ibaduna salihun inna fi dhalika la balaghan inna fi dhalika aya nga bwe zigamba timwe ekyo mulimu ekyokuyiga eri abaddu baffe abalongoofu ibaduna salihun ombuliza bulungi nekibeera nti ne shaitani yenyimbe yali yogeranga ku baddu ba Allah illa ibadaka minhum al-mukhlasin abaddu bo muba abalongoofu ibad inna ibadi ayogera ku baddu lwaki abayitanga baddu olw'ensonga nti ekitendo ky'obuddu kitendo kya waggulu nnyo idha kana mutaalika billah okibanga kidde eri ku Allah subhanahu wa ta'ala oli muddu wa Allah ngero olwairo tukimanyi nti okubeera obuweezi omukozi ng'okola buddu mu bifo ebimu ku by'amaanyi ompiriza bulungi obeera obuweezi ng'oli muddu wa president oli muddu wa kabaka oli muddu wa gundi otuukiriza bulungi nnyo byakola wali eri obeera wa waggulu nnyo kati kyekino obeera ng'oli muddu wa Allah atuukiriza ebyo Allah byayagala obeera muddala yawaggulu era ekitendo ky'obuddu wano kiva mu sifati dhamme kiva mu kubeera nti kitendo kya bunyomoofu nekifuuka kitendo kya kuwaana buwanyi kingolaki nti Allah yagambanga ibaduna abaddu baffe abaddu bange abalongoofu okulaga nti omuddu omulongoofu ekyo ekitendo ky'obuddu ekyo tekibeera nti kyakivumo nti muddu wabula kifuuka ekitendo kyawaggulu olwaki ffenna era tugamba nti tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ompiriza bulungi makulu ago kakasa nti nago gavuddeyo katulabe baiti yaffe agamba nti warawadathu aljibalu shummu min dhahabi nabbi gwe twogerako rawadathu aljibalu shummu min dhahabin nti oyo nabbi gwe twogerako okumanya yali wa waggulu nnyo nti rawadathu aljibalu nti ensozi empanvu rawadathu aljibalu ay talabathu nti ensozi empanvu ennene zabeera nga zikola ki zabeera nga zimwegwanyiza nga zimweyitira omuliza bulungi rawadathu yani talabathu zabeera nga zimweyitira zimuteerawo okusaba omuliza bulungi aljibalu shummu empanvu obompulira bulungi ekigambo shummu kitegeeza arrafia ensozi empanvu zabeera nga zimweyitira min dhahabin okubeera nti zifuuka ki okubeera nti zifuuka zaabu weewunya olusozi oluwanvu nga luwanvu nnyo luti ne lukweyita ne lugamba woba oyagala nsobola okufuuka zaabu nzenze nanga bondaba nobeera nga ontwala ensozi empanvu ayogera ku nsozi ez'omu Makka ne Madina oba eziriraanye mu kitundu nabbi mwe yawangaliranga zamugambanga bw'oba oyagala tufuuke zaabu tubeere babo tukisobola ompuliriza bulungi wahuna era mu mbeera eno oli ayinza okugamba nti ensozi zibalibwa mu bintu ebiri jamad mu bintu ebitataharraka ebitoogera ebitamovinga tezitegeera ziri awo just ziringa olaba ekibaawo ziringa olaba ekisenge tezitegeera tezoogera ezaayi ziyinza tyo banga tezayogera ne nabbi kijja kitya tugamba nti ebintu byonna hatta ne jamad n'ebitalina myoyo betugamba nti teimovinga ebintu ebikalu byonna bitegeera era bisinza Allah era byogera Allah abanga yagadde nga Allah bwagamba mu surati al-Isra wa in min shay'in illa nga bwagamba mu surati aya agamba atya agamba nti wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi aya nga bweri mu surati al-Isra nti buli kintu kyonna byekyomanyi kitendeeza Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu kyonna in min shay ekigambo shay kitegeeza ekintu bwe kibeera nakira kiba kifaadala omum kibuna buli kintu kyonna kati buli kintu kyonna kyomanyi kitendeeza Allah subhanahu hatta n'emmeeza zino
n'ensozi na buli kimu kyonna kyogera kitereeza Allah. Era nga ruya fi hadha al-ma'na, era makulu ago kyajjako nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam shaka ilaihi al-jidh', enduduli yegundi, enduduli ye kitendetende yabeeranga ekola ki? Yabeeranga emuloopera. Bwe yabeera nti yagivaako n'afunibwa ekituuti ekirungi, enduduli yabeeranga ekaabanga amaziga. Nabbi n'agikhayyara n'agigamba oguma okubeera nti nkutuulako, oba oguma okubeera nti oguma n'ofuna ejjana, n'obeera ng'obeera mu jjana ey'ekitiibwa. Obumpiriza bulungi. Alama huwa ma'lum kama qala sallallahu alayhi wasallam. Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwebeeranga akola ki? Bwebeeranga ayogera mu hadithi ya jidhi fenna gye tukola ki? Gye tumanya bulungi. Kyenjagadde wano ti Nabbi sallallahu alayhi wasallam al-jidhi, enduduli eno yabeeranga ekola ki? Yabeeranga emulooperanga ekaaba amaziga, awulira amaziga gaayo, emuloopera okubeera nti lwaki agireseewo n'afuna ekituuti ekirala. Ebadde ekyayagala abeere nga agituulako, efune ekitiibwa ekyo ekyokuwanirira omutume Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati ebintu ebiri jamaad, ebintu nga ensozi biki ebyo, nayo bikola ki? Nayo byogera era biwulira era bitegeera biidhnillah, kulw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati la yustab'ad, tekirwala imaamu okugamba nti ensozi Nabbi sallallahu alayhi wasallam zabeera nga zikola ki? Nga zimweyitira, ne zimwegwanyiza, ne zimweteerawo, ne zimugamba bw'oba oyagala tufuuke ezaabu tusobola okufuuka zaabu, bw'oba oyagala tufuuke ezaabu tusobola okumufuuka. Wano noli wadde tugamba nti ensozi zolede zaali zaabu ne zimweyitira, nedda. Olw'ensonga tezaali zaabu, wabula zamweyitira ne zimugamba bw'oba oyagala tufuuke zaabu tufuuka zaabu. An nafsihi, ezo nno nga zimwewadde nga ye, fa araha, mwana tunabeera nga aziraga ayyama ashamami, n'aziraga tarafu'in, nti ye ate ali ku ddaala lya waggulu, tali kweyo leve ey'okwagala ebintu by'edduniya, ali biwanvu nnyo, tali ku leve ey'okwagala ki? Ey'okwagala ebyokwewunda by'edduniya. Yaziraga ayyama ashamami, yaziraga kwegamba kana obukufu n'obutalina mululu mu bintu byakwewunda bya dduniya obwa waggulu ennyo. Yaziraga nti ye agoba akhira, agoba nkomerero nakusimisa Allah, taagala eno nsi ey'okuggwaawo adduniya alfaniya, nedda. Era nga n'ekitendo kino kiri thabiti fi sunna, mwana wattu kinywevu mu sunna za Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Wampuliriza bulungi? Ne kino kinywevu mu sunna za Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Wampuliriza bulungi? Nga nga hadithi imamu ayitibwa Imamu Ahmad ne Imamu Tirmidhi ne Tabarani ne Imamu Abu Naim mu kitabo ekiyitibwa Al-Hilya n'abalala bangi babeeranga baleeta hadithi eno ti Nabbi sallallahu alayhi wasallam abeeranga agamba nti arada alayya rabbi bathaa makkata dhahaba. Ti Nabbi Allah subhanahu wa ta'ala abeeranga anteerawo chance ey'okubeera nti bwe mba njagadde anfulira ensozi z'omu Makka zonna dhahaba, zinfulira ezaabu. Faqultu, nembeera nga mugamba la ya rabbi, nedda mukama wange, walakin ajuu yawman, wabula nze nnondawo kubeera nti numwe njala olunaku, wa ashba'u yawma, nenzikuta olunaku, yani okusiiba gye tuyita suyamu Daawuda, asiiba leero enkya n'alya, n'asiiba enkya n'alya luli, bw'atyo. Ompuliriza bulungi? Fa idha shabi'tu hamidtuka, lwemba ndidde nenzikuta nkwebaza. Idha ju'tu, ate lwemba siridde nenzikuta oba lwembeera mu njala, tadarra'tu ilayka wa da'awtuka, nfune chance ekusaba era nebeera nga nkola ki? Nembeera nga neetowaza gy'oli. Ompuliriza bulungi? Nabbi sallallahu alayhi wasallam wagamba ti lwenfunye kendya nsobole okukwebaza ku ekyo kyompadde, lwesifunye kyendya oba enjala lwenkutte, ekyo kinyambeko okuddukira gy'oli, okukusaba n'okubeera nti nkola ki? Neetowaza gy'oli obeere ngomba. Ateekawo ensonga zino, yani agaana ebyobugagga bino, asobole okusigala ng'asinza Allah. Wa fi hadha tambih, era mu ekyo mulimu okulabula eri fenna
nti ebintu bino eby'edduniya ebyokwewunda nsimbi biki byonna ebyobugagga birimu okwerabiza Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا مشهود واقع مشاهد era nga ekyo tekirimu kugamba nti oba twetaaga okitugamba wabula ffenna tukimanyi. Tunulira abantu bonna abasinga okubeera nti Allah yabawa ebyokwewunda ku dduniya eno ebyobugagga bonna ojja basanga nga banafu nnyo ku nsonga yaki, ku nsonga y'okujjukira Allah, ku nsonga ya ibada banafu nnyo olw'ebyengere byo Allah byabawadde n'okubeera nti yabagezesa nabyo. Ekyo kiri waaqi, kiri ku reality, tukirabako era tukikwatako, si kyakumala kwolereza. Omuntu yenna Allah gwawe maali mu bungi oba mu buyitirivu kibanga kikemo gyali. Abantu abasinga batini nnyo illa marahima, okujjako Allah babasaasidde abasobola okusigalaku Allah mutufu okumusigalaku, illa mwana wattu ebafuukira ensonga ey'okubeera nti babeera wala ne Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyo ye yabyegobako ate asigale kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala, ate asigale ku Allah. Ekyo no kikulaga nti yali mu ddala lya waggulu. Kompiliza bulungi ebitendo bimeka bitwakalaba mu bitendo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, bitendo bisatu oba bina, kyokubeera nti ensozi empanvu zabeeranga zikola ki, zabeeranga zimuyirawo omubiri oba zimweterawo, zimugamba nti oba oyagadde tufuuke zaabu osobole okubeera omugagga nga ogenda wonna woyagadde, otuuka wonna woyagadde, okola kyonna kyoyagadde, ekyo tukisobola bweragira bulagizi. Naye fa araha ayama ashamami, ye naziraga nti ali biwanvu nnyo, yaziraga tarafu ashama mukitegeeza tarafu, ekiraga nti ye yaziraga nti ye ebyo si byaliko ate ali ku birala nnyo, mukibeera nti oyo ye nabbi gwe twogerako, ye nabbi gwe twogerako, yoyo bwe tusulira sunna ze ne tubeera nga tutukola ki, tetuzekwatako. Agenda maaso n'agamba nti wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'adu ala al-isami. Amala okwogera okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ensozi empanvu zamweterawo zifuuke zaabu gyali, abeere nga yemalako ennaku yonna gyayagala. Imamu n'akulaga nti n'ekiraga nti okumanya mu ekyo mulimu ekyokuyiga kyamaanyi, ekyokubeera nti Nabbi teyakkiriza nsozi ezo okumufuukira zaabu, era n'aziraga nti ye ali ku birala nnyo, tali ku ebyo byakwewunda bya duniya, ekikulaga amakulu ago era ekigajjayo bulungi. Obumpuliriza bulungi, zuhudahu fiha daruratuhu, ekikulaga nti yalina zuhudi, teyalina bwetaavu eri nsozi ezo. Obumpuliriza bulungi, ekikulaga nti yazikolako ekitibwa zuhudi, okuzeerekereza oba okwerekereza okwa waggulu. Azuhudi okwerekereza mwana watu kitendo bitendo bya balongoofu, azuhudi kitendo bitendo bya balongoofu, era nga mu basalafu abatukulembera bambalongoofu abatukulembera ekitendo ekyo kyamanyikwa nnyo mu mirembe gyabwe, era abasinga okumanyibwa mu kyo ye imamu ayitibwa Sufyan ath-Thawri, yamanyikwa nnyo ku zuhudi, ba imamu al-Harith al-Mahasibi, ba imamu Ibrahim an-Nakhai, ba imamu Shafi, ba imamu Ahmad ibn Hanbal n'abalala bamanyibwa nnyo ku saidi eyaki eya zuhudi, eyokubeera nti beerekerezanga nnyo edduniya mbalongoofu abatukulembera. Ate tudamba sahaba ayitibwa Ali ibn Abi Talib ne ba Ahlul Bait bamanyibwa nnyo ku saidi eyaki eya zuhudi, ne basaba bano okutwaliza wamu. Mpuliriza bulungi, kati ekitendo kya zuhudi oba ekyokwerekereza ebyokwenda by'edduniya kitendo bitendo bya balongoofu, era yali akikulira ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati n'okulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina zuhudi eya waggulu, oba yalina okwerekereza ebyokwenda by'edduniya eya waggulu ennyo. Imam al-Busiri agamba ekikakasawo amakulu ago n'okulaga nti yakola zuhudi eya waggulu ku nsozi ezo ezamweterawo zifuuke zaabu, daruratuhu, ekikulaga amakulu ago kwe kubeera nti ate Nabbi ye yalina obwetaavu obw'obuntu. Darura wano ekitegeeza mu darura wano obwetaavu obw'obuntu oba ebyetaago by'obuntu, nga wona agamba nti omuntu yenna aba yeetaaga
emmere mumale waka, aba yeetaaga sente zimumala, aba yeetaaga okubeera ku safe side, ku side eyaki, ku side ey'obwetaavu bwe ng'omuntu obutandikirwako. Ompuliriza bulungi. Wama dhalika, newankubadde nabbi yalina obwetaavu obwo bwo bwaliwo, kuba ye nabbi teyaterekanga mmere waka nti ebeerewaawo mbu ate asitokinze emmere ya mwezi nanga ya wiiki. Ebyo teyabikolanga. Ye yalyanga ya lunaku, yalyanga ya lunaku. Era nga hadithi gye tusembye okulaba gyagamba nti ajuu yawman, leero mbeera mu njala, wa ashbi'u yawma, enkya nenfuna kendya, ntere neebaza Allah subhanahu wa ta'ala bwe mba nfunye kyendya, ntere muwanjagire bwe mba siina kyendya. Bwe bwali obulamu bwe teyaterekanga kantu mu nju nti katuule omwo yeetegekera nnaku ziddako mu maaso. Kitegeeza alina obwetaavu obw'obuntu, obwetaavu bwaliwo obw'obuntu. Ffenna bwe tumanye bulungi nti buli muntu yenna, buli musajja alina amakaaga abana obwetaavu bwe nga bwetaaga okusooka okukolako alyoka atalaba ebirala byonna. Kati olw'okuba nti nabbi yalina naye obwetaavu bwe obw'ewaka, ekyo kikulaga nti bw'aba wamaadhalika asobola okugaana ensozi ziri okufuuka zaabu, kikulaga nti ate mwana wattu ye yali mukoowu nnyo ku sayidi y'edduniya. Yali talina bwetaavu ku sayidi eyo, yali tabyagala, yabyerekerezanga nnyo. Wahadha abulagu darajaati zuhudi, ekyo nno kyekiraga nti yali mu ddaala lya waggulu nnyo erisemberayo ddala mu ddaala ly'okwerekereza ebyokwewunda by'ensi. Yali mu ddaala lya waggulu mu madala g'okwerekereza ebyokwewunda. Abamu bakola ki? Bamukuba omukono, bamusala ekirimi, namugamba nedda, nabbi teyalina bwetaavu bwe bwa bulijjo. Ompuliriza bulungi. Nabbi teyalina bwetaavu bwa bulijjo olw'ensonga nti nabbi yali maasumu, yali maasumu. Allah yeyama okumukuuma. Naye ng'ekyo si kituufu, ala ma bayyannaahu musbaqan, kwebyo tuzze tulaba nti nabbi yalina obwetaavu bwe olwa hadithi tuzze tulaba. Era amaliriza hadithi nga amaliriza baiti yenga agamba nti inna darurata la ta'adu ala al-isami, inna darurata la ta'adu ala al-isami. Newankubadde tinabbi yalina obwetaavu bwe bwa bulijjo, wabula ate obwetaavu la ta'adu ala al-isami, la ta'adu eyo la nafiya. Ta'adu kiva mu kigambo al-udwan, kiva mu udwan, mu bulabe, nti obwetaavu tebutuusa bulabe ala al-isami kwabo abali maasumu. Allah beyeeyama okubeera nti akuuma, oba Allah baakuuma. Ekigambo isami jamu maasum, jamu oba plural ey'ekigambo maasum, ekitegeezebwa abakuumibwa. Allah beyeeyama okukuuma nga bo tebatuukibwako bulabe bwonna okuva eri ekintu kyonna. Kati nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'okuba nti alimu abo abali maasumu, Allah beyeeyama okukuuma obulabe okubakuuma tebatuukibwako bulabe okuva eri ekintu kyonna. Ye teyatya ki? Teyatya daruura ye, teyatya bulabe buyinza kuva mu ki? Mu bwetaavu bwe obwa bulijjo. Kubanga omu muffe bw'obanga ebyetaago bye ebya bulijjo tobirina na kubirina, kitegeeza osuubira okutuukibwako obulabe okuva eri embeera eyo.
sawa yonna biyinza okubeerera ebibi naye kati ye nabbi olwokuba nti yalina kiri nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yamukuuma eyo embeera ye teyagikola kiteyamulyanga ebyo teyabifangako akimanyi alina Allah we akimanyi alina Allah we ne waba tasuzizza kyakulya mu nju alina Allah wajja omukuuma oyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kompiliza bulungi Imam al-Busiri wati bwe yakola ki bwe yamaliriza baiti ye tinewankubadde yayinanga dharura ino bwetaavu bwa bulijjo teyafanga kubiri ebyobugagga ebyokubeera nti wayagala asobola okubeera omugagga naye yetuusako buli kyayagala lwaki yabifangako olw'ensonga nti ye yayina Allah we mabega yayina Allah subhanahu wa ta'ala mabega nga amukuuma ali maasum nga Allah wayogera mu Qur'ani nti nga Allah wayogera mu Qur'ani nti wallahu ya'asimuka minan nas Allah akukuuma okuva eri obulabe eri abantu basobola kutuusako obulabe bonna wama ulima nekyo ekimanyikidwa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali maasum Allah yali yamuteekako obukuumi bwe eri ebintu byonna kati Imam al-Busiri bwati bwakola ki bwatunyonyodde bwajjeyo amakulu gali ge yakulembeza okwogerako agokwera nabbi yasalawo ne yesamba ebyokwewunda byensi nabikolako zuhudi nabeera nga abyesamba era nakakasawo ekyo n'okubeera nti wamadhalika nabbi yalina obwetaavu obw'obuntu ng'omuntu ye nga ye nti buli muntu yenna aba n'obwetaavu obwewaka naye ekyo tekyamuleetera kubeera nti alulunkanira ebyokwewunda byensi agenda maaso n'agamba nti wakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami wakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adami nti kisoboka kitya eyo istifhamu inkari yebuuza naye nga ate awakanye ekyo kyennyini kyeyebuuza yani tekisoboka kati agamba kisoboka kitya yani tekisoboka ompuliriza bulungi wogamba nti kisoboka kitya oba otegeeza nti tekikola ki tekisoboka kiyitibwa istifhamu inkari okwebuuza naye nga ate owakanye ekyo kyeweebuuza kati agamba kisoboka kitya amakulu tekisoboka taliwera dunia darura eno obwetaavu buno bwayogeddeko emabega obwetaavu bwe twagambye nti wetaavu omuntu obwetaavu bwa muntu yenna obwa bulijjo omuntu weetaaga ebyetaago byewaka weetaaga ebyetaago gwe ng'omuntu tebyetaaga obwetaavu obwo buyinza butya okubeera nti bwetantala okubeera nti busuula oyo ayogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam obwetaavu obuyinza mutyo musuula mu kubeera nti alulunkanira edduniya obwetaavu bwe obwayogeddeko emabega gwolowooza buyinza butya nga tugambye nti ekitegeezebwamu tebusobola gwolowooza buyinza butya okumusuula mu kululunkanira edduniya ate nga ye kennyini laulahu singa teyali ye lam tukhraj ad-dunya min al-adami edduniya teyalikoze eki teyali baddewo teyalivuddeyo min al-adami mu butabaawo jukira nti ekintu kyonna okubaawo kiva mu adamu kiva mu butabaawo ompuliriza bulungi Allah akijja mu butabaawo n'akiteeka fil wujudi mbuliwo kati imamu abuuza nti golowooza buno obwetaavu busobola okumusuula mu mitego gy'okubeera nti agwa mu kulunkanira edduniya kyokka nga edduniya nnamba yonna singa si ye teyali baddewo golowooza ekisoboka nga twagambye nti kyategeeza nti tekikola ki tekisoboka olw'ensonga nti bwe twetegereza nti bwe kiba nti ye kennyini ensonga ey'okubeerawo kw'edduniya kitegeeza adduniya hiya almuftaqiratu ilaihi edduniya yemwetaaga so sayye ate eyali ensonga y'edduniya okubeera nti ebeerawo ye okubeera nti yagirulunkanira ekyo tekisoboka
yokubeera nti ate yajulirwa nga ate nga yali ensonga ku dunia okubeerawo ebyo tekisoboka. kati Imaamu al-Busiri kyakola ki? Kyategeeza nti wakaifa tad'u, gwolowooza darura eno, darura yefaa'iru tad'u eyo gundi maf'ulu muqaddam, tad'u fi'lu fa'iluhu darura, nti yakulembeza ekigambo tad'u nga nakyo ekikolwa kyono omukozi ayitibwa darura, nti darura eno oba obwetaavu gwolowooza buyinza butya okumusindiikiriza oba okumukoowoola ila dunia, abeere nga agwa mu mitego gy'edduniya kubanga agwa mu kulunkanira edduniya kwetwalabye edda kwatasobola kugwamu, nga ye kennyini lawulaahu man, eyo man ye nabbi yennyini, man eyo eyogera ku nabbi, nti golowooza yo daruura eno bwetaavu buno busobola butya okumuyita bumusuula embyekweyunda by'edduniya oba bumumalemu abeere nga agwa mu byekweyunda by'edduniya, ate nga ye kennyini singa teyali ye edduniya teyali baddewo. Amakulu nti edduniya yemwetaaga, lawulaahu lam takhruju dunya min al-adam, singa si ye edduniya teyali koze eki, teyali vudde fi hiyazi al-adam, mu ssaako y'okubeera nti erimu ebyo bitaliiwo, wabula olw'okuba ye yajja fi hiyazi al-wujud, yajja mu ssaako y'okubeerawo ne tugamba nti edduniya weeri. Ompulira bulungi Imaamu ekyo kyategeeza. Njagadde sooka ennyonnyola amakulu ga Imaamu gategeezaamu, then tulabe i'tiraadaat oba okukuba ebituli okwajja ku baiti eno. Baadu nnaasi, abantu abamu bakuba ebituli mu baiti eno, bajja ne bakuba ebituli ku baiti eno, bagamba nti Imaamu okugamba nti singa sinnabbi edduniya teyalivudde mu butaliiwo n'ejjambuliwo, singa sinnabbi edduniya teyalibaddewo oba ensi eno teyalibaddewo, Imaamu okwogera ekyo nno mwana watu kikola ki? Kikuba ebituli mu aqiida, kirina engeri gyekikuba ebituli mu aqiida. Abantu abamu bwe batyo boogera. Wayualliruuna, era ng'ensonga gye bawa nti oba ogambye nti nabbi alina tasarrufu, alina engeri gy'ateekamu omukono mu kubeerawo kw'edduniya, alina engeri gy'akiteekamu omukono, ate ng'ekyo kiraga nti huwa yushariku fiihi ma Allah, ekyo kiraga nti oba omugase ku Allah, nti naye yegatta ne Allah mu kutonda ensi eno oba mu kubeerawo kw'ensi eno. Ate nga bonna tukimanyi bulungi nti Allah bwe yali atonda ensi eno talina yenna yamwegattako. Allah bwe yali atonda ekintu kyonna talina kimwegattako mu ebyo byakola. Allah teyegattibwako mu bitendo bye, kati ng'okutonda n'ebiri mu kategori eyo, yatonda yekka, talina la sharika lahu, teyegattibwako. Bwe bati bagamba kati Imaamu okugamba nti nabbi singa teyali yensi eno teyalitondebwa, kitegeeza nti yalina omukono mu kutondebwa kw'ensi eno. Naye nga ekyo bakitegeera bubi, baiti bagitegeera bubi, olw'ensonga nti ekyo Imaamu si kyayogerako nti nabbi akirinamu omukono ku sayidi eyaki, ku sayidi ey'okugamba nti naye yakiteekamu amaanyi, nedda. Wabula Imaamu akyogera mu mbeera nti eyo hiba oba minna, ompulira bulungi, nti kino Allah subhanahu wa ta'ala yakigonnomola bugonnomezi ku nabbi we n'akimuwa nga ye nabbi. Allah ye yakimuwa, so sigamba nti nabbi yalina obusobozi obukikola oba yalina amaanyi agakikola, nedda. Eyo minna imtanna Allahu biha ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ekyo kigonnomolo Allah yakigonnomola ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'abeera nga akimuwa mu bimu ku bimu eyawulidde, ku binene bye byakola Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng'ekyo kivaawa Imaamu akijjawo okugamba nti singa si ye dunia teyalibaddewo, akijja mu hadithi Imaamu al-Hakim gye yabeera nga aleeta mu kitabo kyeyitibwa al-Mustadrak ala sahihaini, ne Imaamu al-Bayhaqi n'abeera nga agireeta fi dalaa'il nubuwwa, ne Ibn Asakir n'agireeta fi tarikh al-kabir, nga hadithi ya sahaba yitibwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hadithi egamba etya? Na hadithi egamba nti Adamu oba nabbi Adamu alayhi salam yabeera nga akola ki? Yabeera nga agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfira li, nkusaba kulwa Muhammad
oberenga okola ki oberenga onsonyiwa Adamu bwe yamala okubeera nti ali ekibala Allah kyemugaana yabeeranga alaba ala qawaimil arush alaba ku ntimbe z'egundi za arushi oba ku mpaji za arushi ng'alabako ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah Adamu yeebuuza Muhammad yaani kati agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti kulwa Muhammad oyo gwenda be qawaimil arushi beera nga onsonyiwa ombuliza bulungi Allah namubuuza nti Adam Muhammad wamutegedde otya namugamba nti ra'aytu ala qawaimil arushi maktuban la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah nti ndabye ku mpaji za arushi oba ku bikondo bya arushi bya namulondo ya Allah nga kuwandikibwako nti la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah Allah namugamba nti sa'altani bihaqqihi an aghfira laka onsabye ku lw'embeere nga nkusonyiwa waqad ghafartu laka nkusonyiye walaulahu ma khalaqtuka era singa siye sali kutonze gwe Adamu singa siye sali kutonze gwe Adamu nikibeera nti bwe kiba nti eduniya eno Allah yagitondera nabbi Adamu kubanga yavaamu abantu olw'ensonga nti buli kiri ku duniya eno kyonna musakharu lil insani Allah yakitondera muntu kitegeeza eduniya yonna Allah yagitondera muntu ate nga Allah atugambye wano mu hadithi eno nti laula Muhammad singa si nabbi Muhammad teyali tonze nabbi Adamu ekyo nekitulaga bulungi nnyo nti singa si nabbi eduniya eno yonna teyali koze eki teyali tondebwa imamu kyagezaako okukola ki kyagezaako okulaga naye hadithi eno imamu yabeera nga yeesigamirako okuleeta ekigambo kino taana fihi ba'dul ulama abamanyamu bakola ki abamanyamu bagikubamu ebituli ombuliza bulungi abamanyamu bagikubamu ebituli newakuba nti Imamu al-Hakim bwe yagireeta mu al-Mustadrak yabeera nga agisahaha naye Imamu Dhahabi yamutaaqaba Imamu Dhahabi yamugobereza ebigambo bino n'agamba nti bal mawdu' nedda ssebo hadithi njweteke abamanya abajja oluvannyuma lw'abamanyaabwe beetegereza ebigambo by'abamanyaabwe Imamu al-Hakim yagambye entuufu Imamu Dhahabi agambye njweteke wa baina sihhati wal wad'u ma baina samai wal ard atenga wakati w'ennamula w'okulamula ku hadithi nti ntuufu n'okugiramulako nti njweteke masaafa waliwo ekibangirizi ekinene kubanga wakati wa hadithi entuufu n'enjweteke waliwo hadithi awo endala empitirivu nnyo waliwo sahihu li ghairihi waliwo hasanu li dhatihi hasanu li ghairihi ogenda okutuuka ku mawdu' amakulu nti Imamu Dhahabi okugikasuka mu mawdu' yagenda walanyo yagaalanya yakola mughala yasukka ekkomo aye na Imamu al-Hakim okugita sahihi naye yasukka ekkomo olw'ensonga nti aqallu Imamu Dhahabi kye yali yogedde yali gambye kale at least nti eri hasan kati ne Imamu al-Hakim naye kye yali yogedde yali gambye eri hasan ne babeera nga benkanyenkanye wakati awo naye bombi okugamba ono n'agamba nti ntuufu ano n'agamba nti njweteke nga ate wakati awo waliwo hadisi endala ze basobola okwogera kitegeeza bonna bakola ki bonna bakola mughala bakola ekitibwa guluwu bakisussa mu kulamula ku hadithi eno era al-Hafidh ayitibwa As-Sayyid Abdullahi ibnu Siddiq al-Ghumari bwe yajja oluvannyuma lw'aba n'amanyi bombiriri mu kitabo kyekitibwa Ar-Radd al-Muhkam al-Matin yabeera nga atuuka ku hadithi eno yagamba atya yetegereza ennamula z'abamanyi abiri bombiriri nga yetwalabye Imamu al-Bayhaqi ne Imamu Dhahabi na Imamu al-Hakim ne Imamu Dhahabi Imamu al-Hakim tugambye yagiramulako nti ntuufu Imamu Dhahabi n'agamba njweteke Imam ayitibwa Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari yagamba nti qad taghala kullu min hadhaini al-hafidhaini al-jalilaini kyamanyi bafa babiri abanene nnyo mwana tuombiriri basukka ekkomo mu kulamula ku hadithi eyo wa hakama ala al-hadithi bima la yusallam buli omu n'alamula ku hadithi mu ngeri etakola ki etasobola mulekebwa jagiramuleko bw'atyo wal insafu khilafu qawlihima ma'an era nga tuba tusazeewo kwenkanyankanya oba okulamula ennamula ey'obwenkanya kwe kwawukana ku bigambo byabwe bombiriri tetugenda na kigambo kyeyagamba nti ntuufu era tetugenda na kigambo kyeyagamba nti njweteke falhadithu laysa bisahih si ntuufu kama qala al-Hakim nga Imamu al-Hakim yagamba wala bimawdu' era si njweteke kama qala al-Dhahabi nga Imamu Dhahabi yagamba era Imamu ono mumanyi ono ayitibwa Abdullah ibn Siddiq al-Ghumari ayogera bino
ebigambo byabamanyi bano bombiriri abeera nga abikola kinga abizzaayo alaga obufu bwabyo ayagala okumanya obufu bwabyo agende ngaakola ki agenda asoma ekitabo kyekyo ekitibwa Ar-Raddul Muhkamil Matin ku hadithi eno yennyini wabulayo kyeyakola yagamba nti hadithi eri hasani hadithi esobolera ddala okutuuka ku ddaala nti yeesembesebwa eri hasani nungi simbi lwaki olw'ensonga nti yajjira amakubo mangi erina hadithi endala nyingi nyo ezigikola ki ezigijulira ezigirinyisa netuuka ku ddaala okubeera nti ntuufu nti nnungi esobola okwesembesebwa ngompulira bulungi nekibeera nti eyo ye hadithi yaffe ye hadithi esibukako ebyo naye tugamba nti hadithi nnafu kale netusalla majadala netugamba nti hadithi nnafu era sitiiru tudda mulyango okugamba nti hadithi yesembesebwa olw'ensonga nti hadithi nnafu kimanyikiddwa bulungi nnyo nti yesembesebwa bwebanga teri mu byannamula ennamula ekitegeezebwa mu nnamula ye halali ne haramu terina kintu kyegamba nti kiri halali terina kintu kyegamba nti kiri haramu wabula eri fil manaqib eraga madaala na chepe za Nabi sallallahu alaihi wasallam kati hadithi yonna wejjanga eri mu chepe obanga eri mbyafaayo obanga eri mu kukubiriza mirimu mirungi bakuziyiza mpisambi tugamba nti hadithi eyo nebeera njweteke nebeera nnafu nga si njweteke wabula nga nnafu ekkirizibwa okwesembesebwa ompuliriza bulungi kati hadithi newe wano osokkiriza ogyesembesebwa olw'ensonga nti eri kuki eri fil manaqib eraga chepe za Nabbi gwe lwaki ofuba okulaba nti owakanya echepe za Nabbi weziba zizze mu hadithi naye bannafu lwaki oyagala oziwakanya olina akaku ku Nabbi banedda nekibeera nti eno hadithi newaana ebyekkirizibwa okwesembesebwa waliwo newajiha endala gyetusobola okuhamalirako ekigambo kya Imaamu al-Busuyri ekyo yayogera nti singa si Nabbi ensi eno teyalitondebwa oba nti ensi yatondebwa ku lulwe waliwo wajiha endala gyetusobola okuhamalirako ebigambo bye wajiha ki nagezezako oginnyonnyola mu ntandikwa naye kenyongero oginnyonnyola nti bwetwetegereza nti Allah mu Qur'ani yatugamba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun satonda nseno satonda bantu na majinni okujjako lwakubeera nti bakola ki bansinza amakulu nti ekyatondesa ensi eno kubeera nti Allah asinzibwa yensonga lwaki ensi eno yatondebwa kumpuliriza bulungi kati bwekiba bwe kityo ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul al-ubudiyya ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye mukulu w'abasinzi ba Allah subhanahu wa ta'ala era yasinza okusinza Allah subhanahu wa ta'ala wa yahaqqaqa yatuukiriza amakulu g'okusinza Allah mu butuufu bogatuukiriza faka annahu huwa al-ibada ngalinga nti yeke nnyini yalinga okusinza kyabeera nti Allah ensi yagitonda ku lulwe mumiza bulungi ne bannabbi bennyini nabbi baali bamukooneramu sitampu era nga bamutya nga Allah bwatunyumiza nga Allah abakakasa abagamba wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqarartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna nabo bennyini bannabbi bennyini Allah yabakwasanga endagaano nabagamba agenda kujja naye muyina okubeera nga mumukola ki muyina okubeera nga mumukkiririzaamu era muyina okumutaasa ne bamugamba tukkiriza bannabbi bonna kuviira ddala ku mulembe gwa Adamu alayhi salaam ompulira bulungi nkibeera nti bonna bannabbi nabbi bakola ki bamutira bamukoneramu era ekyo kyeyoleka nnyo mu hadithi ya shafaa mu hadithi y'okutaasa ku lunaku lw'enkomerero nga abantu bali mu bbaliro buli muntu yenna ajja kgenda abantu bonna ab'emirembe bajja kgenda eri bannabbi baabwe nga bonna babasindika eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yajja okukola ki yajja okutaasa nekiraga nti enkizo ye yawaggulu nnyo ku bannabbi abasigadde kati bwekibanga bwekityo bwekiri kitegeeza nti Nabbi huwa sayyidul ibada yakulidde abasinza Allah subhanahu wa ta'ala bonna bwekiba nti bwekityo bwekiri ate nga Allah teyatonda nsi eno okujjako lwakumusinza kitegeeza nti ensi eno yatondebwa ku lulwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku maana ago oba ku makulu ago getunnyonnyodde si ku makulu ago okungulu oli gayinza okulowooza ti Nabbi alina omukono mu kintu kino nedawula kiri mu mbeera ya imutinaani eya Allah okugonomolako Nabbi w'ebirungi oba ebyakabi ng'ekyo bampuliriza bulungi saagala kuwanvuya nnyo ekitundu kyaffe kino njagala tubeere nga tukikomya ndooza wano
wetujja okubeera nga tutandikira tusobole okubeera ntukola ki tweyongerayo ne burura ya Imam al-Busiri olw'ensonga nti okunnyonnyola mu kitundu kino kubadde kuwanvu olw'ensonga nti tuyingidde mu kusuuta nabbi n'okumwogerako n'okutegeera yaani tuyingidde mu kumusuuta n'okumwogerako n'okumutegeera yaani ate nga byetaagamu okuleeta obujulizi okuva mu sunna oba mu hadithi ez'enjawulo ekireetera omusomo okubeera nti gukola ki guwanvuye nnyo. Tujja kutandikira ku baiti yaffe eya 35 egamba nti Muhammadun sayyidul kawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajami. Era tujja kubeera nga tugivunga tutegeere ki Imam al-Busiri kyeyali agezaako okututuusaako oba kyeyali agezaako okutegeeza mu baiti eyo. Kijja kusukka wano aqulu hadha والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.